kati kadima kankubudi natula bwenti bana abantu balino kimanya for the last 10 years natandika okwogera ne muzeyi wange Sale for the last 5 years ku entertainment including mweba presenter. Do you know kadima katika nkwe story waliwo omukyala yava wano ku sister radio yammwe ngetude wetu mu State House nayogera ekigambo solo mwogera bandoza yavaako Christine n'agamba ekigambo nti sebo president okimanyi nti tuli ku radio ne ku TV naye abamu tetulina contract kati kadima olozo okitegedde nti no tubadde mu bintu bino danga tulwanirira abantu kakati wetogera ku entertainment tuteekamu abayimbi namwe abakola kuki ku radio ne ku TV kwayo nzijukira actually it was like 7 years ago then tugenda okubala emisala nenga bana abantu bafuna gire emisala. Do you know kadima omuntu ali wabweru akuuliza no ku beat amanyoli million nga 10 gomanyize enfuna tofayo anti gomanyize enfuna kadima nzo musala gwantu kadima wuliriza ku butitiisi bwolina ko netone kadima kakwate 10 kadima otegedde omukyala kwa byenjogera wamma Bajjo bya mazima twali tutudde actually nzijukira nali ninanye muzeyi wange Sale nangamba is it kati muzeyi we wamugamba ti kizibu kyegwanga akimanyi tubola akimanyi naye abalogo ne bajja abalogo abamwe tulasobamanyi kadima kwemba njogera ku muzeyi wange tuyagala nkole ntya tugenda umulimi nedda tugenda musiba akandoya tata n'omugamba tata n'agamba atya yangamba is it true mutabanya is it true kakati ne mugamba sebo the entertainment actually awo ojikere mtu yugatuni yugatuni byatwale myaka nge 3 nga tebina kujanga kanyera yagenda ddi wamugamba ko kyogenda tata wo tugera mbozi za family gwaliko kaya gwenda kugate mbozi za family mama tata nedda chengendo sembyayo ne akimanyi soon ne wachanga tata muge akimanyi tata panyita agenda era nze kinza wano njagala nyimire ku ndogera mwana na tata obadde ki kadima kakani abuza mwana kadima labayo nalabye Masembe kansala ngakutte video ngayoze ebintu namulabye njagala kati nnyonnyola abantu omanyima lwaki kansala we Masembe yakuteka video yako nze mmanyi alabika we yakoze emyezi 3 n'ateeka wali omutwalo gwa $1 n'awulira proud wali ofunyeko sente ezewamu nga tosikwatako n'agamba naye ekinfunyisiza sente zino kwoza bintu kankibalage mwekamba buulire Masembe yali akola ku media nga kansala n'agenda mu America n'atandika okukola okwoza ebintu kati katubale tukomparinga ku case wokola mu America ngoyoza bintu ofuna $10 nezo 15 ayo linako nzija 15 everywhere nzija tuli 15 8 ku 15 o parawa oyoza bintu gomanya okoza bintu oko kyekwa kumenya teli muzungu abyoza ku 15 sawa 8 ku sawa 8 agamba olimba agamba sende nyingi kasi ayogere minimum wage America settlement kati muddemu minimum wage America Clinton yajija ku $8 negenda ku $10 eje mirimu gyokoza ebintu gyolaba giri mu sente kubanga abazungu tebabikola gikola baba foreigners kakati mkugambye between 8 ne 10 n'emeka kati bala 8 hours ate Masembe akole emirimu eje ebiri nga any other Uganda ni Wemba Wisdom emirimu eje ebiri. Do you know Bajjo Masembe akola omusala gwa Kaye mu lunaku lumu kubanga Masembe oyo muve konze nakatambula ensabiri munya atagambye $18 palawa kitegeeza mbadde nsedde osegera kati kadima otegedde nti Wisdom mu mdinfo kugenda nakatambula ensabiri mu 7 newe mbadde nze ate wengenda mu nsi nsolo gamba omuntu nyamba konfuniyo omulimo gwa wansi nfune mu experience mu naku 5 kadima nako nyakyendete ku Kaye tutulwana
njagala tuddawo wennyini ati wenzira nyina kendeeta tuwe ku musaala twagala njoge ku musaala ndaba ng'omuvubuka omuto I think sisuubira nti aweza emyaka 26 kadima alabika ng'omuvubuka omuto alina future entangaavu mu media Bajjo bw'oleeta ssaawa zino abaana abadde bakwanja media industry ndowooza case tomulekaayo kadima lindako Bajjo lindako kadima lwakubanga ojja ondeete programu yeyo ebyobufuzi. Let me tell you, Kati, I'm very serious. Thank you. Yes, thank you. Kati makankubulire. Future entangaavu ekolebwa ki? Bukulembeze nalye Denmark, I mean what? Dubai first time yange. Omu ku bantu abakolagana ne Sheikh. Katono nnyo, kano kadima kukyobuzizza. Sheikh afuga simanya abo bafuga Dubai. Omusajja n'akiddamu kwana n'ensoma busomi mawulire. Ne mubuuza byabugagga ki wano Dubai bye muyina. Vis-a-vis n'enkulakulana na chechi bayambye n'agamba leadership. No woba ne bright future ngo ine myaka 18. Kaye tugenda kuwakana mu ne kamalenga ekiri munzijeko gena kiwakanya kamale ekiri ekyo musala. Nina tofaayo. Kati Masemba afuna kati labayo. Masemba akola $4 olunaku. Kaye obadde okimanyi nina ko katono kamaleyo akola $4 olunaku na yewe oba wakagenda nga Masembe oba ofunye omuntu akusuza nemmere kalgaolya yabwere boba ku case kati case omukazi gwe tugamba gwe yafunye kitegeeza case waba mugezi mu mwaka gumu asoka agumye omugongo anagaja wamanyi gekisajja agayina case ku bwala bwabadde nabo wano anedde oli malaya tuli ku bintu bitegerekeka kakati omwana wa wano kati nindako kamalirize nindako ebitwala ba presenter kadima ebitwala ba presenter n'owoba olina erinnya kituufu. However, mu myaka 5 nga Uganda abaana bapya bajja nga social media kati bagobera numbers kati twogera amazinze manyi bawuliriza bagenda na kunyigira show ya case je yali akola aba akyali nga tasubira na kufoka producer ne baleta abo bubina eyo show nakadina kati mala yebya abatuliriza ba moderator protect bintu byekaye ngenda protect kati twogera ku information kati mpa information bade kwa information ku case ndikaye tubere realistic twogeze kubanga batuliza ku biri kulika abaana bato munna Uganda wonna kasomera mu entertainment ekibaletera ebizibu kubeera ntibaita fantasy life they don't live a real life era buli presenter golaba kati babakola ku radio atamanyo ina za arcade n'otomanya nakuyo inti eno fame eba yakasera busi nawe niwete kambulamu tosobanga mati kayekeiza abadafuna milioni 2 kwemu kitundu nga tasobola kola lika kioski nga n'omukazi ava mu kyalo masaka atunde ensendene asobola kola ka hoteli kwa Mowino nino omukazi wali information omupa katono nnyo nti ekisinza okubonyabonya abayimbi be Uganda okubaavuwaza ekibonyabonyeza bakeizi kwete kamulevo kibatali mu kayo kimanyi zebira ku shooting atambuze ebigende ninya boda ekituufu osobola kusanga keizi nga emotoka ya kampani be motoka yebwete munona tagenda wantu kakati kayo kimanyi ndio sobola kusanga case ngabadali emmere ya mitwale n'olunaku ngabadali nakulya yakasanga anti uliriza information njifunye kakati kanzire ku kino bajja ine ekintu kyerabidde byayogera byonna bituufu it's true nze kankuwe example omugenzi Ismail alinya boda lumu twali tupapo ne mubuuza why chichoga abantu ne mugamba ikano nze nkulide Kampala kati yafuuka nanka kasasiro nze je nakulyamu yakabi ngongano okudinya ku boda lwa jamu kambabule byoyogera bituufu era sibiwakanya. However, tudde n'ekirala force etwala abantu okuva Uganda wano yeruwa kadima kankubuli ono bya kati for example no kyagambye ekya business kituufu Kaiza asobola okufuna milioni emu kitundu ne Kaiza tomusuubira kukola bakirata kiri omukazi gwe wawa sente nakola ekibanda ky'amanda bajja mugoba kubanga bajja mugamba otabulandi ya TV yaffe otegede kati makamaleche nabadde ngamba ogende mbulango kakamale mudakika tugende kankamaleyo bana mmwe kambabulire future ya Uganda twakula tumanyi nti nno abatuyambako katugeze babukulembeza ngayo twakulira mu masomero nti batusomesanga kibaita extra cultural activities okimanyi nti kadima twasomeranga nga tufuna abasajja abajja ku masomero ne bababulya courses muyino okukola ku university ruddawa tebikyali katono nyo njagala gamba abavubuka bano tibufuna chance ya said don't take that situation for granted njagala soto tubamale mu tubakyuse mindset kuba boyogera botyo obanga agamba nti ne muntu afuna milioni 2
abata ina mulimu abayina kadama ebweru afuna milioni muna azimbira mama we nyumba alina azimbe nyumba nedda ali kadama we ebweru atulaba kuno abakufuna mukisa gwa Kaye singa agenda kukola sente ne sente zota anti katirabayo Bajjo katika tudde mazima okimanyi Bajjo kino kye tujja ne tukola appearance ku beat buli Sunday singa tuli bagagga singa batusasola pa appearance kubanga katika nkubuli ebulaya abantu bebasinga okusasula be bakola pa appearance katuli mu reality kati omulimu gwa Kaye actually nze ekyanyumidde kugenda nga ali ku peak otherwise yalifuusa striker kati no omukazi yawasiza omukazi yawasiza ati kati omukazi oyo tebasobola kwangala myezi nedda Bajjo kankubulire omuntu amanye ennaku ye ebikazi babana kati ogere Kaye kati kadima ye bamuwasiza kati kadima kamugambe kadima kankubulire Bajjo kankuddemu nzo mundaba wano aba bantu batuuliza nze ndi wamazima kanjogere Kadima no Kadima kambabulire nze ne bumala bucha omukazi wa Kaye nze namukozeeko research yalina bbawe muzungu alina abaana be mameka kitegeeza omukazi oyo financially mbyaddala kiyeetaaga mu bulamu bwe love geranirako katono nnyo bano abaana bawano Kaye atambulidde mu bakacerebwa wano obuwala n'abulaba relation ya Kenzo ne Leila Kayondo no balinga abakivuddemu no Leila Kayondo yakoze ekikyamu n'alumba alya skin era munaku 3 mubye pa ku social media naye kati ekya Moses Matovu nalina omusajja gwe nagamba nti Moses Matovu agenda kuddira emyaka 5 oba ana gyayimbidde agiziikire mutundwe agiziike kubanga tosula kuba Moses Matovu nga akimanyi nze natwalako empapula nga tuli mukola kye bayita nga tunonyeza ku bya corporate nengenda ekibuli ne tutwala ku Moses Matovu ne mugamba bantumye tuli mu kukuŋŋaanya birowoozo na kisola kukola corporate tubitwalire muzeyi wa Kaye nampe njampa like 2 hours ne neewuunya okulaba Moses Matovu ng'atudde ne Eddie Kenzo bali mu kwogera federation 1 ekitaliyo 2 ngedi Kenzo akera kugamba tuze kulwanya corporate ngedi Kenzo talina de kapapula nachi nakamu ngate Moses Matovu akimanyi nti okukyusa etteka ya corporate amendment likolebwa mu parliament nga tufunye Yudaman kyali mu kukolako now njagala kwebaza mukuru Moses Matovu kubanga kufa abamu tubadde tuswala kiri ekibiina kya federation kirina kusuuza sente ntino ani nabbanja azebba wa sente kati kuba makafaananyi Moses Matovu emyaka gyayimbidde n'ensi zaatambudde ng'asimbye layini obanga ali wali nga prime minister nabbanja kati omusajja asinga okuwewa ekitiibwa mu Uganda muzeeyi Matovu ne Misa Kisemakula very good yes. They respect them celebrities yes Misa Kisemakula okumuwasa baida we mu Uganda ngetegeza bana Uganda bali ku BTFM sa omutuufu gwe tuyina kabaka gwe yakwata ejjinja nawo Misa Kisemakula so buno bwasa wa musajja wo oli gwe sala kwogera musajja wo gwe byala kati muzeeyi Moses Matovu yana byenge omusajja emyaka gyama tutebera mitu bitali straight muzeeyi Matovu okuwulira obulizi ali mu bintu by'okufuna obuwumbi bwa sente z'eggwanga ngalabye government zonna bwe zijje zikola muzeeyi Matovu yabulira bakenzo nafuna olugambo lwangamba yagamba baana mmwe bw'olabanga government ng'ekutte sekita ng'egifudde vital mu sekita zonna ebirina kyegira bimu ekyomugaso temumanyi maanyi gammwe Kenzo tomanyi maanyi go Shiba tomanyi maanyi go sawa zino Kaye Kenzo yandibadde afuna sente nyingi nnyo singa yagana federation nti yandibadde kusaidia bwe kankulageko kireva ajja akuba amatafaali atalina na wasula agenda kufuna sente afune ennyumba afune akamotoka agulira tawe bodaboda naye nga abantu bakoze eki bebazimuwadde buli lwolibeera mangi g'abantu Kaye nobanga ocoordinatinga nabo Kaye njaga tukkiriziganye tuli mu kizima kye bayita netiwaka y'abantu abanyigirizibwa nti Kaye bwe nkusanga bakunyigiriza abantu balaga nti abantu bawasi tulina amaanyi mangi nnyo okusinga gavumenti ti abantu abawagira yensikini bakireva gye babagenda okuwagira Kaye okujja okuwa omutwalo gw'erugogo bakulaga solidarity nti embeera gy'oyitamu naffe gye tukola ki we tulagana okumanya mwe temulina maaso galaba there is a new revolution ey'abanyigirizibwa egenda okwesupportinga yokka kati muzeeyi Moses Matovu yabadde mugezi nagamba naye revolution ene bw'enensanga olaba omuntu akwatala okijjaya nti namutwala ku cricket overlook ekitabanga babantu ne bajja kitegeeza nti abantu ba wansi balaga gye bakuma okuwagira kireva gyoba aliyenisikini balaga nti baakoowa kati mwami Matovu tomusuubira kubeera
nze nyiga nnyo Kaye omwana nga Kenzo nga Shiba atale ba Uganda gyekola ki geraga Kaye fe tuogera ebicamu ku maradio tuogera ebintu bino tugamba nti tuli bakabi batuli baliyo batuli baddala tumanyi omulembe ogukola ki Kaye teri kintu kikirakyuka Kaye nze nalina jjajja wange awo Erukomera bamuyitanga na kimwe nanyini kyalo Lukomera ne Eruwero lwazala mamange kankulage Bajjo taata wange bamu kubali balandiro dibe Bajjo ne baleka watano ku 10 kati gongambo yote ante no government ekusugula no lyasendezo mewo musoro tejja kukyuka kitegeze omuntu omugezi nga Kaye banga Kenzo kubanga nze kinumanya muzeyi matovu okulengera wanga muzeyi bidandisani gwe Kenzo bashiba omwana mutondo kikola ngotowuli ansonyi kireva nje kujja kufuna abantu Kenzo batakyafuna towuli ansonyi kubanga DJ Mayiko atayina wadde oluyimba afuwa obufuye empa mbwana ateka sheru go Mayiko agenda kusinga Shiba ne Kenzo kikulaga nti abantu bakoowu bamutaddeko n'ekivvulu kati abantu bakooye nonsense Kaye abantu bakooye abantu b'okubabuzaabuza kubanga ekizibu kya Uganda tubadde ffe Bajjo tujja ntogera emisana tuli nabo ekiro nga tuli ki kati baba kyatute muzeyi katono yekyate muzeyi mato kulaga nti alina abantu ate musajja mukutabira mu bitali kiria eyo federation misa kisimakula jiganirawo siliva kyabe ntosobola mulabayo tosobola kulabayo muzeyi Moses Matovu tosobola kulabayo Juliana bo baagala kufana respect yaabwe respect Kaye ya bay okusinga sente kati Kenzo basala bafune sente baluzinga respect eyo gatukiriziganye golowati ku federation ba promoter sagala ebere kwa mulimu omuntu anno Abitex katabi tekisubira kubanga olina ba promoter so Kaye kusubira kujja kule Abitex yajiva mudda kukyenda atanda bakujiva muri simanchi ajagaza musajja mwesibye kave mu federation yaganye tosubira kujja ku TV misana Kaye ngo oli mukulwanira sente za sale ngogamba na Uganda banange ndi namwe ninga bakola mu federation ati sale yageno teka moja kitegeze obuzabuza ati nga kizibu kya Uganda befe bajja babuzabuza abantu batugamba tulina mo gati tulina ki fe tuli babi nnyo okusinga ne Museveni okusinga n'abali mu government because tetumanyi kitwagala tuvumaganyize ensi yaffe naye kakati Kaye buli muntu alina chance Kenzo olina omukisa okudda ku drawing board kubanga tuli muntu atafuna second chance Kenzo ne Shiba olina omukisa ne mugamba nange twakola ensobi nze am a product of 1,000 chances Kaye Kaye abantu basonyiye nnyo kakati Shiba oba Kenzo tekiri rate musoro ga federation ya tubivuddemu tuzeyo mu bantu bana abanaku abawunye enkwawa kati muzeyi Matovu kiyakoze na muzeyi Matovu ajja kufanga ize hero yanabinga federation liso lyo mukula wadukala wakola ki muzeyi Matovu yanabinga ekintu ekirimu kyakulya sente za mu amusoro si kyakulanira copyright nagamba awanyo wewa nagamba kachive sigwa kumulamu nkuziza njo omuntu ngofuna 1.8 million to million billion genda mu banka ofuna kibaita salary otokera teka yo kyapa bofuna sente ezo zikola kibaita daily income business akakuleetera 10 akakuleetera 10 lunaku Kaye ingizo omuntu walo kumobwa lunaku gwa shua asiga mu kadima akolera omusala Tobuzi baba na Uganda twagala nnyo tukozesa tetwagala kwekozesa bana Uganda bangi they don't want to be their own bosses ebisera ebisinga bavubuka mweta de population tali yamu nti Kaye avuga Range Rover naka ngende nkwane ebikazi ebikadde Range Rover abavubuka kibaletedde obuzu temumatira kimuyina abavubuka kibaletedde obuzu mulowooza olina kwenkana Bajjo ompulira bulungi ngamba kadima tebisera ebisinga Kaye ogende bo natandika otuswaza nabya n'ebikazi kitegeeza abakuba Uganda ni media ni fraternity temuli sente nenga te media muli musente kadima kwa kati bwanga da wasaininga ni BTFM ngekwa milioni 2.3 lwaki tokozesa akatono koyina capital kadi mawulira capital kyekyo kyoyina bwe bulamu kituufu teri capital mala ku nsi jawaniko omusajja ano ng'omwadde sente za manager mbadde kugamba teri capital mala ku nsi Kaye kansi lero ni mu mwoyo gogera mu byabagezi Kaye mpalire kugamba mumulamu capital goyina kitono kyoyina mubango ina emitwalo 2 kadima osobola okutandika n'emitwalo 2 omudala gw'ennyanya mu myaka 4 gaga omukazi gwe nayambe bwayisa omulabo oli w'ekibanda ky'amaani ozana mu capital wameka namwaka kadde kamu ne mugamba emwaneze okusula nasanze omukazi yansanyusanga nga muzeyi lunaku kati nfise emitwalo 7 kati omukazi asobola okudda musanvu kwetaano mu kibanda ky'amanda kasana mufuna okusula nentwala abaana be ku ssomero n'amanye ennakuye n'azaalisa akakadde kamu naye ngamba oli atofuna milioni 2 kadima tosobola kuzizaazisa n'otogenda kumanga kadima gye bavana gye bulaga home is the best bakikulimbanga tebakulimbanga nti abantu bali mu America baagala okubeerayo tebakulimbanga nti banyinafu abali mawanga ga Warabu baagala okubeerayo tebaafuna mukisa Kaye gwafunye so wali omwana kadama ng'agamba singa mbeera nga Kaye nga nsobola okuyingiza 1 million omwezi nsobola okusevinga sente zange ezo netandika business n'obukadde 10 ekigambo kye bayita million okimanyi ng'ogiyingiza akakadde kitegeeze we millionaire naye kati banna Uganda Kaye kati twagende nyera akwana bakazi 10 wenalabira Kaye nti najja kuwanga mbadde sima yakola atya twagenda kola ekikudduko kya Busoga Kaye mukwano gwange njagala akube essimu kuno n'agenda n'akwana abakazi n'abateka mu lodge ez'ebbeeyi
Ngachivuga ate bwe bateka bulungi ezebbe kyali kyange kikudu ne mukozi wanga ngagwasa sula on a serious note NBS tegenda kuddamu funa mukozi nga Kaye mbadde kwamba bwe rwagende jinja buli mukazi nga musasula loji ya mitwala abiri ngagwasa sula nga nzenza sula nga tali kumusala bali abakazi bameka abakazi 10 kakati ayagala sula milioni 2 ate no lunaku kadi matose kakubule tujayo bula ngera njogere bwini ateze zamukogera mbadde nkulaga nti musa asira abantu kadi mate musa Kaye sirimo kusaga omuntu abudu mulase yedda omusajja muleterako milioni 10 naye sasanya omusajja nangamba mtagenda gaggawala god forbid omuntu ana prosperinga bakola bengeri jofuga mcho ina financial discipline sagala otwale speed andi kakati abakazi 10 mwamala enda kumeka ejjinja mwamala kwezo ze milioni mukaga ziyala yakoledde kati samu omanyi baki bagamba Bajjo mubbi namugamba sente zo nasasudde mu loje zo musala samuwa musala because abakazi ate omukazi w'ekyalo bulyanga kapa omukazi bwali emmere ya hoteli Kaye era nafundikira Kaye anziru muduseko Kaye alina mugongo kyogo abana banywa kuba bandazi microscope field kakati yatuke jini ate omuntu wasioluli ate Kaye kankubuli tali kintu kyavuwazanga bwenzi you cannot satisfy a woman because buli mukazi ajja mu bulamu aba n'ebizibu byanjawulo waliwange watu balina malalo nga Bajjo walonge waba yagala olabire mukodomo agule ku simu eyebbeeyi waliwo omukazi wabe gogendo mala kati Kaye bamanya bakazi bakola mu future kati gomanyiti bapresenta ne bana mawulire kibavuwazizza kuba nti baserebwa abakazi babakiramu tibuli mukazi ne bokwana omukazi oba oyina omulabirira kati batemumanyi kubala tugamba nti olunaku olabirira abakazi bana nga buli mukazi yeetaga emitwalo mukago beetaano etaano zisente mmeka olunaku sente ziba nyingi katayimuze manthe mu Uganda bobanga omanyi kyoyagala bobanga oyina omukazi ndabira ku Bobi Wine yanjigiriza nti bwoba n'omukazi nga ali omu nga akoganizing obulamu you can make it oyo babi azimbye bbaawe paka kati she's a real woman that's why mbakazi bengoberera nze my role model is Babi Kyagulanyi manya nsomoza Babi yansomoza ofuna omukazi okuwasa nanonya Babi nambula ate anafunika abana abayayi Jeremiyayu ejadusiza Jeremiyayu ejadusiza asobola kudda kubanga tiyagenze mu bikazi byate ebikazi ebimira Kaye kankulabule ebyo ebikazi tebyagala go wekka byo bikwagala biri Uganda ebyo bikazi bishugama ndabe bifaananyi katonya kadi makamayo point ebyo bishugama bibateka musa bibegombera Uganda botuka ina chikuma kakati kankubuzi chokambo Kaye kikazi ngaba kifana mu chikoma ndi kitama kati nina ateze nine entondo kaduma zisobola kulaba mukazi myezi 2 nemba naye nga nkyakubasa lwaki amukazi atama nadayo bafiga ati awutowasa ninafuna omukazi nga mulungi kati makatono nnyo ninafuna omukazi nga mulungi nnyo nga asikiriza mpuliriza bulungi nenda bwefuna omulungi nga asikiriza nina muwanga mu holiday myezi 3 mfuna appetite kandi omukazi wa Kaye okimanyi Kaye tasobola kuba nainako 2 appetite netafa kakati abavubuka omukazi yamutute that is being desperate mpuliriza kyakugamba Kaye eyo basena byogera Kaye ate erolinga kyo osala ko bigambo Kaye sinayogera ku bidomola kakati ze ngamanyi consequences z'obwenzi kadima ze ngamanyi nti abakazi batama kadima tofunanga omukazi akusinga emyaka bwe muba mugenda mu kisenge obanga agenda okulwana entalo